Abamu ku bakozi mu kifo kino abataagadde kulabikira ku kamera zaffe batubuulidde nti omuliro guno gwatandise ku ssaawa nga 7:30. Bategeezezza nti amasannyalaze ge gaavuddeko obuzibu. Ejjolesezo lya kampuni eno wamu ne sitoowa bye bisinze okukosebwa era ng'ebibajje bingi ebitokomosi. Jason Su addukanya kampuni ya Hwang Sung atutegeezezza nti newankubadde kino kiguddewo emirimu gya kusigala nga gitambula kinnawadda. Fortunately, we defeated the fire shortly and we promise we will continue our normal operation for our customer. Joseph Mugisa ow'ekitongole ekizimya myoto ategeezezza nga bwe bagenda okunoonyereza okumanya ekyaviiriddeko omuliro guno. Nga bw'olaba nti production line ne machinery zaayo zonna tuzitaasizza wamu ne section ya finished product ne section zendera okutwalira wamu singa babadde ne fire hydrant ne tiimu ng'eri trained okusobola okukola first response bandibadde basobola okuziiza omuliro guno butabeerawo oba okuta picking momentum.